Amawulire. Kano kasinzeeko obuka. Kano kalungi. Sinzirako otwala bulijjo kano kajja kukolera. Abantu bano be basuubuzi abatunda Waragi e Kiwuunya. Ekitundu kino kimanyiddwa ng'ekifo awatuukira Waragi kumpi atambuzibwa mu bitundu byonna ebyetoolodde Kampala nga wadde Waragi abadde assa abantu abawera bano tebalina kye bamanyi era abamugula beesomba enkya n'eggulo. Wadde obudde bubadde bwa misana tteke abaguzi batandise dda okwenywera nga tebalina kutya kwonna kuba bo bakakasa nti Waragi waabwe mutuufu. Omwenge gwange gwonna ngusuubira ddala wano mu Kiwuunya. Ndoza maliddemu ddala emyaka ndowooza nga 16 naye sinnafunako buzibu bwonna. Nemabega mu myaka egiyise omwenge gwe bagamba ngo gwattanga abantu biki byonna. Nze ate ng'omwenge gwange ngujja wano bakasitoma bange neeyongera katale mu kutunda. Era abo aboogera ebyabwe nti Waragi atta abantu babulimba. Nze kennyini nkola bizinesi zange kati nva kutikkula ebidomola 305 nange ngwenywerako nga nze tegunzitanga. Waragi agambibwa okuba nga yavaako okufa kw'abantu mu bitundu by'e Katanga agambibwa okuba nga yava mu Kiwuunya. Abakolera wano bagamba nti bakimanyiiko nti waliwo munnaabwe yatunda Waragi ono naye kino tekitegeeza nti bonna batunda Waragi mukyamu. Abagula n'abatunda babula butassa mukono anti emmotoka ne ppiki wamu n'obugaali byesomba kumpi buli kiseera. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso ku ky'ekituufu ekyaviiriddeko okufa kw'abantu wamu n'okuzuula ekika ky'obutwa bwe bwanywa. Mary Nakajju Nyanzi, WBS TV mu Kiwuunya.